KBS TV kutusako Friends of MC Mayor omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe eri abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Mayor ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali Nansana Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne ssente nkalo. Jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserengende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lili Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Kater, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Baza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown ne Niro, Biswanka, Ashro Wempere, Baguddewo. Ng'okuyingira mutwalo gumo, VIP mutwalo ebiri, emmeeza emitwalo 5, emmeeza VVIP akakane, nga bino byonna biwagiddwa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom njagala okubeera nga mbalamusako mwena abagenda maaso n'okubanga mutugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mwebale nnyo ate mwebalire ddala. NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoteeka omubaka omujja omulonde owa Kawempe North Constituency Elias Luyimbazi Nalukoola nga yakavokola hija emeka agenze maaso n'okubeera nga asettinga presidents era nga alina record zamenye nezo zagenze maaso. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nezo zagenze maaso n'okuteekawo bibadde bitya. Ono omubaka agenze maaso n'okubanga aggulawo eddwaliro eririmu ebyuma ekyamazima amatuufu bw'otuuka ku ddwaliro lya Nalukoola. Waneeno oyinza okugamba nti Bulaayi etuuse e Kawempe. Ebigambo bino bindetedde embeera enendetedde okujjukira ebigambo by'omugenzi Muhammad Segirinya yagamba nti Kawempe erituuka okuwunya akawowo ak'enjawulo ng'era bw'ogiyingiramu owulira akawowo akawunya e Kawempe n'omanyirawo nti eno ndi walala. N'agamba abantu bangi baliddukira okuva mu bitundu ebirala bagende basobole okubeera ng'ate oba oliawo basenga e Kawempe olw'embeera gy'erimu. Elias Luyimbazi Nalukoola akoze eddwaliro era liguddwawo olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Biki ebigenze emaaso n'okubanga bibaawo ebyuma bikalimagezi ebiri muli nkugambye liteta nga muntu. Biki ebyekusifu byobadde tonnalaba ne byobadde tonnaba kumanya. Ebyuma bivudde mu nsi ki bivuddewa ba specialist abagenda okukola mu ddwaliro lino bo bavudde ludawa ani senior doctor agenda obanga akulembera eddwaliro lino byonna ate munywanyi imbikuleetedde. Kakati ye omubaka amanyikiddwa nga Goreti Namuga agenze maaso n'okubeera nga lyamatereke ne omubaka omukyala amanyikiddwa nga Hanifa Kawooya Minister President Museveni. Atera mu ngeri yemu ye musajja mukulu Zambali Blasio Mukasa olwaleero mubeera nga atalagako mu bantu be ayitidde ku church emanyikiddwa nga eya Pastor Bugembe wali eri era bingi byagenze maaso n'okwogera era Pastor Bugembe n'abeera nga amwaniriza n'okubeera nga amusabira essaala. Biki Zambali byayogeredde Nansana ewa Pastor Bugembe byonna ngenze maaso n'okubanga munywanyi mbikuleetera n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka ku misinde mingi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala kugenda maaso n'okubeera nga nkusaba gwe omulungi tugoberera nti bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusosola aba video zaffe ogende maaso n'okuba nga tusubscribinga ku mukutu guno okone mukagamba subscribe omala okone wali mukade okaje personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo enyovu ennyo nnyini ddala ate ku mukutu semakoto Beyond the Newsroom where the untold story is revealed. Banywanyi munzikirize tugende maaso n'okubeera nga tutandikira ku bigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulirize ebigambo bino nga bwe wabyogedde. Wuliriza. Polisi olugendo olutukuvu lwobaddeko tulikireyo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde
balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era si bw'otabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu nekimpa ekisanja ekirala era sibonze president wa NUP omujjuvu mpozi nandekuli ebigambo ebyo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukoola nga mukulisaayo ku mikolo egya hijja gyabadde kaato oboolyawo eri munange mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Saudi Arabia Dubai ng'agenze maaso n'okubeera nga ate munange agenda e Mecca ne Madina okubanga oboolyawo akola emikolo egimanyikiddwa nga egya hijja mu Buisiraamu naddala nga bwe bakkiririzibwamu okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kugulawo eddwaliro lino ebigambo bibadde bingi byayogedde naye ategeezezza nti ebimu ku ebyo bye basuubiza bannayuganda bye balina okubeera nga batuukirako n'okukola nga banna National Unity Platform ekimu ku byo bye bino Nalukoola byakoze mu kisuubizo kyaffe eky'obujjanjabi obulungi n'okuddaabulula amalwaliro kino basebo ne banyabo mukatwale ng'akabonero k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze sebo Nalukoola tukoze bulungi buno si buvunanyizibwa bwo okusawo amalwaliro ne buvunanyizibwa bwo okugakayanira era mu kugakayanira twakanya nti mujja gagobereranga mugoberere sente z'omwomusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini zino si za muwa musolo zino zo era tukwebaza kati olwobona otukaguza omwomusolo so n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo naye nkakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaawe era gye twagala okugenda okumwerekerako era mujja kunzikiriza n'omubaka wammwe engeri gye twanyiridde ffenna tugende naye sebo tukwenyumirizaamu nnyo tukwesiga nnyo tuyimirira naawe era n'abantu b'ekawempe seetaga bajjukiza ab'ekawempe twabalimba temubiraba kyokka tannasimbula kati olwo bw'anaasimbula lwaki sikomyawo bigambo byange kankome wano n'ebigambo byange mbeebaza ennyo baganda bange sifunanga mukisa kudde eno beebaza otulondera Nalukoola sifunanga mukisa kujja abantu b'ekawempe kubeebaza kugumira kutiisibwa kugumira tiyagas kugumira makomera sifunanga mukisa era mu kitwale nti sinaba beebaza naye Katonda baana bakkiriza tujja kudda mu ngeri ey'amaanyi tubalage okusiima kwaffe naye in the meantime katubasabe muleme kuva ku mulamwa mwongere okutwesiga mwongere okwesiga NUP mwongere n'okwesiga abakulembeze bwe tuba tubasindikidde tukulaakulanye Kawempe Kampala ne Uganda yonna okutwalizaamu nga tuli ffenna mwebale nnyo kumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye agamba nti ebimu ku bibasuubiza bannayuganda bye bino ebyokubeera nga babawa ebyobulamu oboolyawo ebituukaganye n'omutindo era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti ebyo Nalukoola byakoze banywanyi Nalukoola tannasimbula kyokka ate ekyewuunyisa nti ebintu bino eno Nalukoola byakoze tabikoze ku nsimbi ya muwi wa musolo wabula akutte ku nsimbi ezize n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akola ebintu bino mwabakera ku makyale mugamba nti ezo sente zaali za motoka ezo zaali za kino njagala okujjukiza nti Nalukoola bwe yali akamala obwati okubeera nga alangirirwa bamulangirira nga tannaba nakubeera nga agenda maaso n'okuba nga alayira mu parliament yaleeta emmotoka empya yali kika kya Range Rover erimu $2,000,000+ n'aleeta emmotoka ye n'agamba eno ngenda kugira nga ntambulira wano kaakati we twogerera Nalukoola agenze maaso n'okubeera nga ajawo eddwaliro epya tuku era bino nno byewuunyisizza bangi nga babiraba aleese ebyuma eby'amaaso ng'amalwaliro g'amaaso wano eno ge tulina matini nnyo nnyini ddala era eddwaliro lyetumanye lisinga okubeera nga likola ku maaso ly'eddwaliro ery'emmengo neggwe weebuuze likola ku bantu bameka olunaku kati wano wetwogerera ye Kawempe okubeera nga egenda kufuuka Yeruzalemu y'abantu abangi abasinga eddwaliro lino Nalukoola lyakoze lirimu waadi ey'abakyala kwegamba abakyala mu Kawempe tebakyagenda mu maaso nakubeera nga bafiira mu ssanya olw'ensonga ebyobulamu bikoleddwako
eddwaliro lino lyenjogerako lirimu waadi ekola ku kawanga n'amannyo ebyo byo nabyo bikoleddwako muntu wafunye accident bagala mu kuba kifaananyi ky'amangu kukebera kyekiri ku bwongo duka kawempe mu ddwaliro lya Nalukoola ebintu byonna agenze maaso n'okubeera nga abikola gwoyina ki buzibu ku bwongo buzibu luddawa mu kifuba mawuggwe ku mutima nkugambye eddwaliro Nalukoola lyakoze banywanyi osaana weerabireko ng'otuuseeyo. Nalukoola Elias Luyimbazi agamba nti president mu butuufu kiri nti munywanyi gano gakyali mabaga wuliriza tono naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange pulezidenti nze soogera mba olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima pulezidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga alina ne yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala kaseera kano sebo pulezidenti nsaba okutegeeza tujja kowoolanga abantu b'ekitundu kino bawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukowoola essebo n'obwetoowaze obungi ojja oyogere. Nalukoola Elias Luyimbazi mu kutongoza eddwaliro lye mu bitundu eby'ekawempe embeera ebadde nno munnange ya ssanyu nnyo nnyini ddala nga sinnakwongera bigambo bye Nalukoola birala nzikiriza nsooke nkuwe waneeno nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atunnyonnyola ng'ali munda mu ddwaliro lino wuliriza. Tube Kawempe North ne bana Kawempe bonna ne bana Kampala bonna okutwaliza awamu mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukoola mu linnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Ebintu bino wammanga nagamba obyetegerezanga nnyo bw'olaba ng'omukolo gwonna ogwa National Unity Platform nga guliko abantu bano wammanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Lubongoya, Joel Sanyonyi Besekezi, omusajja amanyikiddwa nga Nubian Lee n'oyo abeera ku lusegererwe Manisulu Semanda Kingisaha omanyanga nti omuntu ono bamuyiriddewo omubiri ate bamwagala era ekintu kyagenda maaso n'okola bakinamu omukono 85 ku 100 if not 100%. National Unity Platform emaze okuprovinga a point nti yo bwe mugikwasa obuyinza obunene obusukka ku ebyo Nalukoola kutegeezeza bakuteeka amalwaliro agasinga ku ago mu bitundu by'eggwanga byonna era nga bagamba ensonga ssemasonga ezo ez'abannansi zebasimbyeko ennyo ssira okubeera nga basoosowaza era singa muba mubawadde mwattu omwaganya ogubakwasa entebe ey'eggwanga lino era nga bategeeza nti wakugirwanira si wakukkiriza kubeera nga bagimubbako. Njagala nkuwe ebigambo bino obiwulirize nga bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Then malirize nkuwe ne ku dokita wulire nga dokita atunnyonnyola ebimu ku ebyo bye balina ne bye bagenda okuba nga bakola mu ddwaliro lya Kanso mu ddwaliro lino erya Nalukoola. Wuliriza ebigambo bino. NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera mu Uganda ave mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yefe abalina enguudo zammwe, yefe abalina enguudo z'eggaali y'omukka. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera. Amazima pulezidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga alina ne yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Ebigambo ebyo biwulidde kankwe Dr. Wara. Enwanero tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola. So tulina eye clinic ejjudde.
mutwale ko president mukali akanti ke wansomesa asome ebirwadde byange byamaaso tugenda byoleka bano Mr. President. Dawali bwoti musawo dasaidi wa Ekipande kyekyo ky'olina nsoma biri waggulu otandikira waggulu later by later waggulu nsoma E nsoma F P T D Z E O C L F E P T Z F C D L Z L E T P O D Z C T C T P F O D nchaliko musawo yes sir E C P L Z E T awono nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku kye bayita eye testing. Musawo atutegeezezza nti eddwaliro lino bagenda kubanga tebakoma ku kujjanjaba bujjanjabi maaso wabala n'okugalongoosa bagenda beera nga bagalongoosa kubanga bakugu mu ekyo era bo kye baasoma okukola. Nalukoola ono gwe twogerako tannaweza myezi 3 mu palamenti era nga nawulirako abagamba nti Nalukoola ne ssente ez'emmotoka biki abadde tannazifuna nga bakyatereeza paperwork nti olw'ensonga mu mannya ge mwalimu kkobi bakyagenda maaso n'okubanga oba oliawo batereeza. Bwe nawuliriza ebigambo ebyo era nga byogerwa omubaka omungagamba musajja watwadde tanneyagalirako mu parliament kooti we yakolerawo okusalawo okugamba nti baddeyo electoral commission yarangirirayo okulonda okulala oba oliawo nga Nambi agenda maaso n'okuba nga yeegwanyiza oba oliawo okugamba nti katuddeyo mu kulonda oba oliawo banziba akalulu n'ebikolwa ebyakolebwa mu kalulu k'ekawempe. Kati kino Nalukoola kyakoze banywanyi kigenda kubeerera kizibu nnyo singa n'akalulu bakateekayo enkya Nambi okufuna obuwagizi era jjati eba yakukola nnyo n'emiggo era ndowooza baba bangi ab'okulugulamu obulamu. Kaakati gwe omulungi angoberera njagala nsooka enkuwe ebigambo bino ebya Honorable Goleti Namugga. Wulira kye yakoze Haneefa Kawooya agamba mulekerawo okuwa abantu abakaddiye emirimu abagenda n'okufa wabula mukwate abaana abato mubawe emirimu ku district bagende maaso n'okukola kubanga balumirirwa eggwanga lyabwe basobole okulyongera n'okulitwala mu maaso. Ano nakubiriza mu akafaananyi ne ntunuulira nga bambi musajja mukulu Moses Ali akyagala obwa MP nenga mazima tatusola tuula yadde essaawa 2 nengamba naye bannaye muleke bajjajja bawummule basigale okulabirira abazzukulu n'okubasitulako. Anyway ebigambo bino omukyalo ono Goleti Namugga yabaddeyo saidi z'Erwengo. Wuliriza. Ekifo ky'enaalemu ekya district njagala ekifo ekyo nze mu kusaba okwange mbadde nsaba mufuneyo ku bavubuka abato kubanga ekifo ekyo tugenda kukkiriza abantu bakulu kukitwala myaka 8 kudda waggulu naawe omutereezeemu n'abavubuka abato bakole ki baweerezeemu. Ekyo nakyo kibasabye sayidi awo. Kaakati kijja tuyamba okugaba obwenkanya nti ono baanifa bwe tumugamba nti ayimirirewo nga MP Mawangala West ate kani akafo mukalekera abalala kibinya okuba n'ebifo ebingi ebimu temwagala biwulira naye tugabane ku ki tugabane ku buvunaanyizibwa kubanga omwesibaga ekifo kimu obuweereza bwa butono. Nze nawulira speech ya Honorable Kuteesa ng'agamba nti ekyamulemesa oba oweereza ku kifo ky'NRM bw'abadde n'ebifo bingi yali minisita yali MP yali sekuritale general wa biki ekifo kiri n'atakikola ki. So nsaba ffenna tuddeyo twekube mu mitima ebifo bino tubigabane wabeewo obwenkanya abantu abasobola okukulembera baki. Kati nze nja kubasaba Honorable n'omukulu Katirima kiri kigwa kirekere ku bavubuka abato webubaka w'Emawangala nze mbagamba bugambi tugenda kukola nnyo okulaba nga tufuna services wano. Ffenna tukozeeko naye twagala tugatte eddoboozi twagala makubo twagala malwaliro Sembawule district alina district hospital kubanga tetuyina ttaka. Ekyo kirowoozeeko omubaka omukyala ekyo kirowoozeeko ne Honorable Shatsi kuba yatwala ekitundu ekyo kiswaza okubagamba nti omulina district hospital kubanga
byabula mbagaliza akaseera akalungi bannange mbagaliza obukulembeze obutali mu kulwanagana tutuule tukkaanye. Omanyi district ye Sembabule ye district ekyasinzeemu obuvuyo nga ba NRM beekuba ntunuulidde omukulu Ssekikubo ne mmanyira ddala lwaki ba General Shande bamulwanyisa okubula okumutta nga bamugamba nti muwagizi wa Nuupu abaviiremu NRM agendere ddala mu Nuupu. Ono nno ezimu ku nsonga ezisinga omuvunaanya n'okumukuba ku ttaka kwe kubeera nga yaleeta ekiteeso ky'okubeera nga basensalinga ba Mathias Mpuuga ne bakamishona abana aba NRM abeeyagabira biliyoni 1.7 okwenna Mpuuga kwe yatwala 5 ne banne batwala 4 ne bali ensimbi z'abannansi ez'omuwi w'omusolo. Ssekikubo bwe yavaayo okwanika omukono mwattu yafuuka embwa enjeru oba oliawo buli omu agirengera agikanyugira ejjinja. Ebigambo by'omubaka Namugga mubiwulidde bulungi. Yabagamba abanywanyi mubeeko ebifo ebyo bye mubirekera abaana abato ate nabo basobole okufuga. Omanyi muleme kwesibako mirimu mingi ate nga mukyalina ebyokukolera bannayuganda eby'enjawulo. Kakati mulimu omanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesa statement egamba nti ennyimba zaffe baggalira mu bisenge ne baziwuliriza. Kakati wuliriza wano. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Bukenya muna PRU mwana wa General Muhoozi ate era nga muna NRM lukulwe naye atenda Kyagulanyi era mutya agambye ebigambo bino wammanga. Kyagulanyi yagwawo nga nkuba nga mpawo n'omu amwetegekedde naye akasajja kakambwe kalina amasannyalaze. Wuliriza. Yajjanga nkuba n'abatonyamu balowooza nti no munafu bagenda okulaba nga tebakyamusobola nga tebakyamusobola. Bigambo ebyo kakati olwaleero Zambali Blasio Mukasa abadde ku kanisa wa Pastor Bugembe era bibino ebigambo byewuliriza. Jogera ebigambo eby'amagezi kubanga ntambula n'ab'amagezi. Amen. Kimu ekisembayo njagala nange ngenda okuva wano nga nina oluyimba olujja lw'ennyimba. Nze kambabuulira ensoma ebyafaayo Germany bwe baamala okugikuba mu ssematala asooka buli kimu nga kimaze okusaanawo omusajja yali omu yabaga nti tukyasobola okufuna oluyimba olujja era baayimba oluyimba lwabwe gye bayita national anthem yaabwe gye bagati gwe kibuga kya Katonda ekyetebwa ky'obukinje yakukuba sotoyinza okusembulwa nate emisingi gyogyebeera kolwazirwemye koleko bogwe wamanyi atalombeka babi. Eye national anthem ya Germany bagimba bamaze okuba ku omusajja abaga Mukama atuwa oluyimba olujja. Nsaba nve wano nga nina oluyimba olujja nammwe muve wano nga mulina oluyimba olujja. Ebigambo bya Zambali Blaze Mukasa bw'oba olowolezako wala oyinza okubijjamu ekyamakulu. Naffe tuve mu mbeera eno nga Mukama atuwadde oba oliawo oluyimba olujja bannayuganda muno agenda maaso n'okweyagalira. Ebigambo byange bibeere bitini nnyo nnyini ddala mu nsonga ezifaananyirizako Kobwezi timbagaliza bye munjagaliza yenze Deni lunaku lwa Sunday mbakulisayo mwenna babaddeko masinzizo ag'enjawulo ne mugenda maaso okubanga mutendereza omutonzi. Banywanyi munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpanvu nnyo nnyini ddala. Nze Deni, God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.